okola oba toyoza biyumba nga balala wanje nedda okola musical shows musical shows okay naye ng'okimanyi nti abayimbi baffe bali eyo bannansi abakadde abasinga bayimbi ki waliwo betuwulira tetumanyi state ki naye tuwulira ba New York basekamate Mese Bontwe yafa bani Mese Bontwe wali omanyi simumanyi ate Lili Pazo yo omanyi nedda Lili Pazo wali omuliddeko nedda ngambye Lili Pazo yeah you don't know what that means okay Alien Skin yes you know Alien Skin I've heard I don't know him but I've heard about him Alien Skin have you ever heard of Fiki Gaza I've heard about him but I don't know him okay do you know Sebata I've heard about him but I don't know him Tomumanyi ate Walukaga Mathias mbambuze Walukaga Mathias Tomumanyi I know Tomulako meya w'Ekyengera nno mulamba wow okay okay and Saji is not twin ate King Saha yes King Saha I know I've never met him before but I've spoken to him on phone we were trying to find a collabo somehow one time back you know Kasuku yes I know Kasuku you don't know Lil Pazo no is that the short one or the tall are they the two Kasuku is the big one oh the big one okay okay I know their faces no I'm saying Kasuku I know Kasuku the big guy Madrat and Chuko you're talking of Madrat and Chuko oh yeah okay that is not them yeah Kasuku I like I will learn. Wow. You know Frank and Tambi? No. But I look forward to meeting these guys. I know. Manji manager. Ogenda kukubya abayaayi bano bagambe nti no ki manager. Osazeewo lwaki osazeewo okufuna munnamawulire nga ye manager lwaki naye mwagala tukubya emiggo omanyi kizibu okufuna bamaneja abalina emitima ebirungi ate abali loyal kati omutima gwange gwakwagala from day one even when I was in Denmark nga nkujjukira nenzijja wano e Uganda tenasooka okukola kukubira ssebo I did nekuwandikira nga njagala we meet up netumeetinga and we spoke and hearts clicked like this yeah I know like I'm even getting goosebumps hearts clicked like this I even shared tears I saw you yeah so it was a blessing to have you and to talk to you and to share my music my gift and just have you in my life okay yeah oli otya bannange I'm also blessed to have you as a musician munnange before anything thank you for that opportunity kakati away from that olina kaki otuleetedde bannange kati tunagenda wala nnyo kulekayo gy'obadde ebirabo ze nabyo bye baakuwa maama gyebiri era ogenda bifuna 100 million zezo zibiriddawa ze baakuwa that was in 2018 olwokya nkyazirina wazikolamuki zonna wazikolamuki baatugamba baateekako akakwakulizo ku ssente ezo nti bazituwadde for music purposes only okay to promote your music to go to the studio tozikolamu birala so wazifuna naye nga zaali zipromote kamisiso zagwawo tewaziretakwa ne Uganda zagwawo okay kakati obadde otya osobola okubeera ebweru ng'omanaginga ebyebweru ate bw'otukuba omuziki kuba tubadde tugulaba ogumu nga gutambula kakati kibadde kyanzibuwaliramu nnyo kubanga okola omuziki n'oguteekayo n'olowooza abantu bajja pushinga n'obeera disappointed one way or the other nti otaddeyo ekintu kyo toliiwo on ground naye ate nekisatambula nga bw'obadde okyagala okay Ande
Anti tulina mike. Okay. Obadde bannange. Ono talina mike kati ono yayina zino kati. Sawundi abatukusa. Eno naye w'emmotoka. Napoli. Zigenda mwene simu. Ono ayina. Naye ono talina. Oddo kikwasaganya ebweru ne wano music. Kibadde kizibu nnyo kubanga wano bw'oba tuli on ground ekintu tekitambula. Oba olinayo abakulimba nti nno tuleetere music tujjamu sukuma n'owaayo ssente zo naye nga tewali waaka. Kati ne bintamantamamuko okumala ebbanga awo nembiwummuzaamu okubiddamu nga Mukama akundeetedde. Amiina. Lwaki wakomyewo? Manyi munnange ebyo bibadde bitabuse eyo abagamba abamu babakomyawo bukomi abamu ki ne tugamba lwaki wakomyewo? Okukomawo kwagala kudda waka. I miss home. I started missing home. Like I've been in Bulaya for such a long time. Mbaddeyo okumala ebbanga kati. It was a missing and a longing to come back home. Nendeeta family yonna nengikomyawo. Okay. Omuntu ayinza okugamba ebweru eyo gye muli kiri kitya mubeereyo mutya abayimbi tulaba abaserebu bangi bavudde wano ne bagenda ebweru abamu ne babula emirimu gikyabagira lwaki abamu bali mu kukiriininga abalala bali mulabirira bakadde gwe ebweru okolayo ki? Well, just in music yeka. I'm blessed to have these opportunities to continue to do music. Naddala I'm doing a lot of musicals ate ziwa ssente ng'ate zirwawo. Wetunaaza bakadde nga balala oba toyoza biyumba nga balala wanje okola musical shows. Musical shows. Naye ng'okimanyi nti abayimbi baffe bali eyo banaaza bakadde abasinga bayimbi waliwo betuwulira tetumanyi state ki naye tuwulira ba New York basekamate Mese Bontwe yafa Mese Bontwe wali omanyi? Simumanyi. Ate Lili Pazo y'omanyi? Nedda. Lili Pazo wali omuliddeko? Nedda. Ngambye Lili Pazo. Lili Pazo. Yeah. You don't know what that means. Okay. Alien Skin. Yes. You know Alien Skin? I've heard. I don't know him, but I've heard about him. Alien Skin. Have you ever heard of Fiki Gaza? I've heard about him, but I don't know him. Okay. Do you know Sebata? I've heard about him, but I don't know him. So man, ate Walukaga Mathias. Mbambuze. Walukaga Mathias. Tomumanyi, I know. Tomulako. Meya w'Ekyengera nno mulamba. Wow. Okay. Wow. Okay. And Saji is not twin. Ate King Saha. Yes, King Saha. I know. I've never met him before, but I've spoken to him on phone. We were trying to find a collabo somehow one time back. You know Kasuku? Yes, I know Kasuku. You don't know Lil Pazo? No, is that the short one or the tall? Are they the two? Kasuku is the big one. Oh, the big one. Okay. Okay. I know their faces. No, I'm saying Kasuku. I know Kasuku, the big guy. Madrat and Chuko. You're talking of Madrat and Chuko. Oh, yeah. Okay, that is not them. Yeah, Kasuku. I like. I will learn. Wow. You know Frank and Tambi? No. But I look forward to meeting these guys. I know. Yes. You know Cindy? Yes, but not. I've heard about her, but I've never met her really. Yeah. Munange wano mu industry gye tulimu abantu bali mu biifu ntalo okuvuma kola kigo onakisobola maama kubanga wona ate simanyi kuyomba ndi mukazi wa ddembe kati okunteeka mu ntalo kulabaka maama n'omuzungu abaana babuuza omuzungu wamugjawa okubanga akogane kyabaserebu bana nga tebalaga bafiyansizi baabwe bahadizi oli akugamba amusinga ndi contented naye ng'ali mu relationship. Yes, with someone actually married nga n'abamu. Okay. Naye ng'akugamba amusinga ndi contented. Wow, asisobola. That's me being, I can't be unfair to my husband. I love him so much. He's been there for me. He's supported me. He's my
everything. Guy ambakinze mu music, nanteekamu ssente. He has really done a lot for me and my music. So there is no way that I would go there and say that I'm single. I am not single. I am happily married. I'm happily married. This year will be 13 years of marriage. Bambi ogenda kuba nga muli mu bufumo obutukuvu. Yes. Abadde abakyala naddala abakyala nga tumaliriza then nekyo tubule ku kayimba kakapya party after party. Waliwo party after party zetugenda okuddamu awo omulamwa guva. Party After Party is my new song. Check it out. It's amazing. It's on YouTube. It's everywhere. Party After Party's inspiration was actually the Ugandan parties. And Uganda bakuba party, tebako, a Monday to Monday. Okay. It was an inspiration of a vibe because, yeah. Okay. Yeah. Eri bafaanyi bo bakusange wa ne kayimba kikonyumira nayo kayimba ko omuntu kwagala okukola remake engeri gy'okola good audio wanange okola live band omulungi okuba live omulungi abaana batwagadde awo ona akayimba keweewulira okuddamu. Mpozi nga ntunuddeyo okuwulira ku nnyimba za Johnita Kawalya ne ndaba nti there's a song that I can redo on as an honor to her. That would be absolutely amazing. But apart from that, see now, yagadde kukuddamu. Waliwo gw'olaba alina visuals ng'ezo asobola yimbanga gwe. Wano. Gontadde ku pressure. Yeah, I think the only difference between me and the singers here is probably the technical part. Kwa kati ninza bingi byensobola okukola technically nga someone may not be able to do it. Kati sisobola gamba nti waliwo mpazi ng'okunvuganya nakubanga level eringa eyange. Okay. Watugambako ku ky'okusomesa abantu musicals okubawa musical lessons. Twogereko briefly nga tumaliriza. No, okay. Like, yeah, I studied music. I have an academy in vocal technique. I'm a vocal coach. I've coached many artists in my country, in Denmark. Now I'm here. I'm here for a big while. So if anybody wants to expand their voices from what they have to technicals, technicality, to be able to get your voice from one level to another, expand your gift. Byonna biri muno biri mu bulago muntu byolina okukola. Kati, yeah, I'm available. Okay. I'm available. Okay. Yeah. Bakusange wa social handles. You guys can follow me on my social medias. Instagram, my name is Jonita Zakariasen. You can find me on social media like Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X, anywhere. Yeah. Okay. Yeah. Thank you so much. You're welcome.